Yes, nkwaniriza akadde kano wasibye otya oli otya. Enkweba zinagamba nti wakola kyamaanyi okubanga ofollowinga Fally Refuge. Honorable Shamimu Malende kye bamukola ku mutimbagano ebintu bitabuse. Oluvannyuma lw'omwami w'okubanga munnange baawukana ne bakola ne divorce, ensonga zongedde okubanga zitabuka. Omwami yabadde n'agamba nti yagulanga ebintu naye ng'abiteeka mu mannya gaani ga Shamimu. Era omwami agamba nti ebintu bisinga Shamimu by'alina nti yabigula. Naye yagamba nti tafudde ba Shamimu abisigaza, naye yagamba nti Shamimu eky'okumulangira n'okumuyisaamu amaaso n'okumutebereza n'okumulumiza nga bw'ayagala okuba nti nno amutuusaako obulabe n'okumutta. Omwami yagamba nti Shamimu munnange ekyamunyigira okuba nga amunyiigira nnyo kugenda mu kamera n'agamba nti amutiisatiisa okwagala okumutta, okumuggyawo, okusaanyawo obulamu bwe. Yagamba nti bannange ekyo sijja kukigumiikiriza era mu mateeka tugendeyokko olete obujulizi obulaga nti nno nkutiisatiisa n'okwagala okukusanjaga. Bano munnange baayawukanye era emmotoka, omwami alina emmotoka gy'avuga agamba nti Shamimu agenda kubanga agimuddiza. Omwami ono yabadde n'akonfaminga n'agamba nti ye yagumira obunaku olw'ensonga nti kitaawe atunda butunda mu wino, bano batunda obutunda buno bwe bateeka mu bukutiya. Ye atunda butunda atunda obutunda Obuganda buno obw'okukamula kitaawe w'omwami ono. Era yagamba nti munnange alebedde okuba nga addayo mu bino okutuba nga atunda obutunda naani ne taata bwe. Ebyongedde okuba nga bitabukira Shamimu era abasinga lansi okuba nga bamuyisaamu eggaali. Abo ono bwagambye abasinga ono yamuyisa ezzolo bagamba nti laba kino kizzolo ky'omukazi. Bannange Shamimu kye bamukola kikambwe. Afipawers yavudde n'agamba nti bannange kati boyfriend wa Shamimu abadde agulanga ebintu ku ssente ze naye ate n'abiwandiisa mu mannya ga mukyala. Yakyewunyiza nnyo Afipawers ono wa BBS Telefina presenter. Akyewunyiza n'agamba nti kiki kino ekikira baaso kitegeeza omwami buli gyagulanga emaali ebintu bina properties ng'aziteeka mu mannya gaani ga Shamimu. Era ono yeebuuza bannange bakyala mulogera kwa mutulagirire kubanga kizibuse olwakusanga omusajja agula ebintu n'abigula ku nsimbi ezo n'abiteeka mu mannya g'omukazi. Afipawers yeebuuza nti Shamimu walogera wa okuba nti wafuna omusajja oyo agula ebintu n'abiteeka mu mannya ge. Kaakati ne munnange ebintu byongedde okuba nga bitabuka. Shamimu kaadi jjukira nteekateeka kubanga bagaba kaadi ne Shamimu anaafuna kaadi. Bino besikando ezibiri biyinza okuba nga yemukosa naye nga abali emabega be bagamba nti wama Shamimu tuli mabegawo naye abasinga batansa okuba nga bakola ki bamuyisaamu amaaso akosa n'amuyisaamu eggaali. Waliwo omukyala gwe bayita Zahala Luyirika gwagamba okubanga tino bwagenda okuba nga afuna kaadi y'ekifo kino Shamimu kyabadde mujjukira kaadi balina okuba nga balondako Zahala kosa ne Shamimu balina okulondako aweebwa kaadi. Wabula abasinga batansa okuba nga bagamba nti Shamimu tebamuwa kaadi lwa bisikando bino. Bisikando bino ebitrendinga abagamba nti ajja kutwaka aswaza ekibiina. Tajja kuba aswaza ekibiina. Abalonzi byemwatuleetera annange kino kigenda mu maaso tewali kukwongera kisanja nnyabo. Eno yentandikwa yo kuggwako kimanye. Shamimu balaza kubanga bamugamba nti bagenda kubanga bamwongera kisanja kirala era okumulonda kyasuubira okumulonda. Abantu bangi bavudde nga bagamba nti Shamimu ne wabeera agidde ku kaadi ne lwa independent bajja kumuwa kalulu. Ekyebuzibwa ne gwe bagenda okuba nga bawa kaadi Zahala Luyirika oba Shamimu ani gwe bagenda okuba nga bawa kaadi. Era abasinga bagamba nti nno Shamimu bamuvuddeko era bamutegeeza nti bro essaawa zino bali ttiimu Zahala Luyirika. Bisikalo bino bikosezza nnyo Shamimu aye n'ekirala ne bwe yaviira mu ddwaliro mu ggwanga erya Kenya abasinga bagamba nti bamutandikirawo nga bagamba nti nedda. Era n'agamba Shamimu ndi wano okutegeeza nti nange kati nkuvuddeko kaadi bagiwe Zahala Luyirika kubanga akuuma ensa z'ekikyala. Abasinga bagamba nti Shamimu yeerabisizza nnyo ku mutimbagano nga bagamba nti nebintu nibadde kwakyanjula biranga abireka mu public n'atandika musajja kubanga olwedde omusajja mbwe abadde yasirise naye ate Shamimu eyabitadde ku mutimbagano.
yabitadde ku social media ng'ate omusajja abadde yasirika ate nga bino byadde bya happeninga dda nga wayiseewo kaakabanga binaggwerawa bino mwongere okubanga mufollowinga Fadi TV Fadi Uganda KB TV kosa ne Kala TV Uganda ali muganga erya kata ira kabagira tyomani bagamba ati kimwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga hane kale Afterwards yeewuunya gamba Shamim omusajja amugyawo n'agula ebintu n'abiteeka mu mannyago abasinga bagamba Shamim yakoze bino nti okwagala okubanga afuna relevance mu bantu abantu bamukwatirwa ennaku nti okumuwa akalulu baaba mukazi wati kyebamukola bamusabula left right center bamukuba ziri knockout Shamim agenda kubanga akola atya kubanga ensonga zongedde okubanga zitabuka ku side ye Bajita Fadi TV Fadi Uganda KB TV jikwasanake Ada TV Uganda now following subscribing nyiga kade hapo de simba nazo itadafiti singode binagwera bya Shamim bati mu malende mbatumiddeko bati mu Zahara mbatumiddeko gosibene kubanga bwa kadi Shamim ekyo kubanga yawukanye ne omwami we kimukoseza mu abakozi abasinga manyanga abalonza abasinge namba yesaze percentage yesaze ya Shamim bantu mukazi watu ntiyongede kubanga bitabuka Fadi TV Fadi Uganda KB TV ne Kala TV